Olwaleero abasuubuzi abalina amaduuka mu bizimbe 14 mu Kampala n'abakolera mu katale ka St. Bali ku Ddembe abaakosebwa amataba ku nkomekkerero y'omwaka oguwedde basisinkanye ku kitebe ky'omukago gw'ebibiina by'abasuubuzi mu ggwanga ogwa Federation of Uganda Traders Associations FUTA ogukulemberwa John Kabanda okulaba butya bano bwe banaafunamu ensimbi zaabwe. Bano ababadde bakulembeddwamu akakiiko akaakwasibwa omulimu gw'okusunsula abasuubuzi abatuufu abaakosebwa ka vetting committee nga bakulembeddwamu John Kabanda bategeezezza abasuubuzi ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yatadde ensimbi z'abasuubuzi. Basanyu nnyo okubanga Pulezidenti Museveni yakkiriza n'atuwa n'ata obuwumbi 20,000. Bannange ndi mu kwogera ku miliyoni emitwalo 2. Tukola obuweereza bw'ama bugalo ffenna. Kamera zitulane. Oba wawulonda watwalo. Ekiyo excellence. Kubaza Pulezidenti w'eggwanga. Kubanga ssente bakama bange bazituwadde. Omukulembeze w'eggwanga yazituwadde ssente biliyoni 20. Namulenzi gagabaayi mu kuba engalo Amerika si katwe. Kakati bwempulira nga mwogera ku biliyoni 20 nga mukuba obugalo sibategeera. Kabanda bano abalambululidde ku ngeri gye bagenda okufunamu ssente zino nabaani abagenda okuzifuna ng'era ategeezezza nti kino kyakukolebwa mu nnaku 2. Era mu kyo ne tubakakasa nti tugenda kuleeta emikono gy'abantu bano egikakasa nti bo tebagenda kuloopa mu kooti tebaloopangako ate batiganya n'ekyo obuwumbi 2 Pulezidenti bwe yakola ki bwe yabawa. So empapula ezijja okuyitamu ze mugenda okuwandiikako okwo tukebera puliisi okukusayiniize ne tujja kuli akawunti namba yo ne tukasukako ssente n'okwongera okubawa bulamu nti muli bangi tugenda sasula ssente zino mu bbaaki tugezaako twagala Mukama tusaasire tusasule gini 2 days mwena nga mukoze eki. Ono kyokka yekkokkodde bagamba abazze babalwanyisa nga tebaagala nsimbi ziweebwe basuubuzi n'ategeeza nti n'obukwakkulizo obwali bwassibwawo KCCA si bwakugobererwa. Neebaza abakungu ba gavumenti abaavudde ne tutula ne meeting ku Sunday ne bagula ministry namba ne tutula mu lukiiko ne balizolovinga nti KCCA lipooti gye yakola gavumenti nemala ekigenderako eba egenda kutabangula butabanguzi ggwanga era si ntuufu. Bannange mwebale nnyo ne bamaliriza nga ffenna tukkaanyiza kimu nga nkuyege nti bagenda kukolagana n'olukiiko lwa vetting committee wamu ne FUTA okutwaliza awamu abasuubuzi basobole okufuna ensimbi zaabwe. Ono nga yegattiddwako abasuubuzi abatali bamu basiimye omukulembeze w'eggwanga n'abantu ssekinnoomu abakoze obutaweera okulaba nga bafuna obwenkanya era ne basaba omukulembeze w'eggwanga okwongera okusitula abasuubuzi. Bannange olukiiko luno lukoze emirimu mu lw'engalo bannange. Era mu ngeri y'emu eyo kanziremu nange okwebaza minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda. Omukyala Lumumba ali mu Prime Minister's Office. Kale ne Prime Minister okutwaliza wamu ne mu kitongole kya KCCA naye wali abalungi nabo mubakubire ku ngalo. Ebintu bingi by'excellence lwa federation nga nyingi. Pulezidenti ng'oziwa ssente mulimu ey'abayimbi ne Pulezidenti federation y'abasuubuzi nga yeewa omusolo erubi tetulina nansawo tukwatireko abasuubuzi bano basobola okwekolamu omulimu ne basasulanga ssente kuba be basasula omusolo tobawa ssente za kulya ssente z'obawa bagenda kusobolamu bintu ate bakoma basasula omusolo eggwanga liretedde. Abasuubuzi basinzidde wano ne basaba obukulembeze bwa FUTA okubayambako okulaba nga tebakoma ku kyakubaliyirira wabula bafeeyo ne ku nsonga endala ezibanyigiriza omuli amazzi agayingira mu maduuka gaabwe n'ebirala. Kimuli Abdallah ne Namirimu Mary ku Racket TV Amalindirire.